mugamba mutya manyi mubadde munatero tusalako ekigambo wate Senga ne Richie ate baayawukana omanyi balinde ekyo ekintu okimanyi oba lwaki anti waliwo twatuuka ng'obuze nga tebakyakulaba kuli yo life anti era ng'omuntu omukulu mbeerako ne byenkwasaganya busy ndi muzadde. This is the museum, right? Museum gireke gesirika why kati fa boogera tangalaba ku Morris Richie tujja kumulaba sasa kuvaano nga siraye ku Morris Honorable mwami oliridda wa Richie akunoonya nja kumulaba abantu bigala ne mwami yanyiiga ng'omuntu omulala okozze babadde tebakuliisa mmere gy'obadde twakozze ng'obadde olabika onywa obunyinga tolya mmere kati sisobola naye kubeera mu mbeera eyo tubadde mu adventure twebaka kitono tulina okuva wano dda wali obadde olya mbadde ndya nnyo sandwich nenda ne steak fumbidde mmere ntuufu munnange ebyo gye tubadde balinga Abaganda omanyi ebika bya Buganda ndabikulagaawo waliwo abeddira ennyonyi abeddira empologoma waliwo abasamira lubaale ebyaddala anti eyo nalina gye tubadde nga tulinga abali mu kyalo nga bona agamba nti omuntu ali Kalamoja nkoze kyogamba ekibannange atenze nkoze kati Melvin kati yogeda tugende sinakulaba you have to stand Kataira kali wano kanyirira nga bulijjo nato ongambi kyogamba nkozeemu olabika obadde tolya bulungi mmere bannange nze omuntu asiiba nga nywanga ate bwendya kakati abeera eno Melvin sinakubako kitaala bwe kiba kyayero mbeera oyo ovuga ali bwati mamanyabo bwatyo naawe wedda wangu kuvuga kati ate munange anti ffe twaze tuli bakwowo yagamba tasobola kutuula mu mmotoka gwe gy'ovuga nange ate zinalikuwa ku accident noono emmotoka neyefunyafunya kali kamotoka ki netuvaamu nga kefunyiza bajjajja ne babajjamu baali bajjajja era be babajjamu ba ancestors kubanga era emmotoka ate twalimu abantu bana Melvin munyumize sitolo ono ancestors be babitutuusaako naye nga amasi ba ancestors wama historical ancestors bagamba nedda abaana baffe generation ino okusurvive abantu b'okukyalo kati twagenda ne Melvin kati nalina girlfriend yali muzungu ne maama we nangamba mbavuge mbalambuze ku kyalo kati deni nengende wa anti wange nampe emmotoka kati bwe mbavuga kati jukira obuyinja obwo ngera bwe twalabe ku dumpster era nze obwo obuyinja obwo mbutya kati bwe nalabe obuyinja netuvuga emmotoka nemala neva ku kkubo neyefuula nolino sister wange tovula gwe nsinga okwagala mu bonna gwe nsinga okwagala sister wange mu bonna mbalina bangi bonna mbaagala njagala nnyo Saara njagala nnyo buli omu noono twasurvivinga death kati abantu b'okukyalo bo nga bw'abamanyi ne batandika okwasama bizira sibayite bagamba ki Melvin kati koma kati anti waffe yampa emmotoka ningamba talina buzibu anti waffe mulungi nnyo jukira ali muganda wa taata wange tuli mu kyalo ne boogera awo ebintu nga omumanyi ebintu bya Uganda musimanyi tebagenze simanyi tebakoze eki bayogera ki Melvin bagamba anti wo yakusindikidde amajini
Kati ansindikira ate amagini nga yanjagaliza nampa n'emmotoka ye. Anti era nga ayagala ofe. Amagini nga kutire mu mmotoka. No? Nze sibibirivingira ebintu ebyo. So ne tusurviving ne tuva mmotoka. Mmotoka yefunyiza okuva ko olunaku ye nagamba siriddamu kugula mmotoka. Siriddamu kubeeraawo. Era Richard tosobola mmotoka. Ekisooka onywa nnyo. Yes nnyo. Era wandifunye license ye Bulaaya ne bagikuggyako. Nekyo nno kigaana. Bannange ndi wano ne Senga acid weddamu mbuuza. Owakabi omubwati. Tugenda kubeera neka exclusive. Tuli wano Toronto. Kisobanga ekituna kitereeza. Sanange ba boys bo baliwa bamanti. Tonnabanonyaako. Emanti yankubira ng'ali gundi ali simanyi font simanyi boki simanyi bifo. Fort marker. Simanyi Fort marker. Fort marker wakwato omuliro akolayo ki? Nanyama. Simanyi ali font simanyi. Fort marker. No. Is here fire? The South Africans come. Didn't you say that the South Africans who came? Richard. Nji. Nalabye abagagga ba biliyoni abafudde ne ngamba Senga muganda wange Richard abadde n'ezi sente teyandiwonye submarine gundi. Abadde nja kugiwona. Oyagala nnyo ebintu bya adventure. I kept thinking about you when nalabye abo baggayi. Really? Babingambye nno leero. Kati momo yabingambye n'abingamba. Nabadde sibimanyi era momo yangambye nangamba musimanyi waliwo submarine yasinkinze negoma gye twavudde omanyi obunyonyi bwe twalinye. I loved everything. Yeah. Wabadde tewaliwo wadde restaurant. Wabadde tewaliwo wadde restaurant bunzigule nga tewaliyo ki. Kati story gendo singo okunyumira. Twatuuse mu kifo ng'ate omanyi ng'abantu abalina emikisa nga tewali restaurant bagigaddewo gye twali tulina okulyamu bagigadde naye ng'ate ba natives balina festival kati nga tulina kulya emmere y'aba festival ey'aba natives but that was really nice. Naagadde buli kimu olaba nze na-appreciate nze nnyo Canada naye nkimanya nti Canada yakabi nnyo era bulijjo nali simanyi nti Canada nsi y'amaani naye nakitegedde kubanga ogenda okukolera eri okubeerayo obubeezi nabo osasulwa. Nasanzeyo n'omunayuganda naye ng'ate yava Congo era bambi yasanyuse nnyo. Naye eyo what's the it's fishing I think but they don't have clean water for fishing. Their water natural. Era amazzi go galabika bubi webale nnyo ekibuzo kyogeza kino. What's the economic activity there? Where? Over there. How do they survive? Like, what's the source of government income? Revenue? Yes, what is their source of? They are farmers. Siba farmers kumate ebejjukira nejjukira nti wano kati twaliwo tinjije kwa kati economic activity tewaliwo wadde naye government ya wano yesasula bali ba natives waliwo tourism nate kyenalabye nga seekubidde abazungu ate be bafuna mu tourism abazungu ebyo byonna bwebiri naye kati bali ba native bo babawa sente zaabwe era bo tebakola. Ndi wano ne Tyler bannange naye tujja kutuula Eriyo nzigule CBO pride waggale naawe waggule tuli Toronto nzigule naye nenda parking awo bemanyi bano ba method bagenda tugenda soka parking ko wano nga tunagenda tugenda kugula wala jombo nida tulina drink tugende bugenzi
Or not drink? Not drink. Don't even dare do the U-turn here. Rather go in front of them and turn on the other road. Otherwise, woo! You know, I told you that they never stopped me. Gulalo nga banji nyabo. Naye omanye ekibeera wano. Don't come at this time. Gamba Pride Week gomanye ekibeera wano. Waliwo yangambye mbu Pride Week ya wano yesinga obunene mu nsi. Kakati abantu abavudde gye bavudde okujja okuatendinga Pride bangi mukwano. Kakati ono Ferdinand abadde atya? Ferdinand agaanye okusemberayo ndowooza agambye ono. Taylor. Nzire wano Next right and then right turn. Right? Go right. turn. Wanji. Miss Taylor motoka nga wagula nene. Yensi jamu era. Motoka wagula abantu ne bakuwalana munnaaki. Bampalanira bwerere. Tebakuwalana wekka nange okwebaga. Batuwalana naye bajja kufa buli akuwalana ajja kufa omwaka guno. Next right and then right turn. Bajja kufa batulekewo wetulifa. Motoka wagula nene nnyo naawe olimbanga lwaki tebakuwalana. Nagula yabategeevu. It's a luxury car. Nje laba yino. It's a luxury Lexus. Tegenda mungano mafuta nga bulijjo. Wa muno okulaba. Yoyo mu tegenda mumanye manyambo regular gas. Damukono. Tegenda mafuta ga bulijjo. Kana manya aga bulijjo mbogenda wali ku shero. Mbate nedda mukwano. Mbate simanyi teekamu wano. Simanyi yuamwawo petroli. And then left turn at the end of the road. Enyonga esensinga mbuno okoye nga ekugamba take a break. Togamba Take a break. Nimbe wamma. Ekugamba. Tolinde. Nange nkiraba. Wano nekuterawo akantu ka chai. Nza seba mbamanyi abavuga emmotoka ezo. No, your turn is on the next after this line. Oh, On the next one. Christian. Embozi tugenda jinyo. Akatwako Sophie ya kalese. Akokola ki? Akokuweta wali ku LCBO. Neda. Mola wange yapaintinze nkikoko kya taata we naye kigenda kwatikira muno. Omanyi Taylor ayagala nnyo bwe nzija wano. No. Charlie can't paint that good. They do. Yeah, of course. Nani ya paintinze kano? Muzungu. Uli omuto? Are you giving it to the dad? Yes. Naawe omwana omuto oli. Is it Mother's Day? Baba yambako, but they Baba was. It's really a good thing. This is very beautiful. Oli omuto waffe. Naye yakula akayana. Namuleka wano naliwo nti wano. That was last year. Akayana agenda kukayana naawe. Naawe omutie. Akugambe stop it. Namulabye ne namuleka anaatera okwogera ate yayanguwa mangu. Ali sharp nnyo omwana oyo. Like ali sharp. N'abaana bo bonna bali sharp. Like bali sharp nkambu ndoza police mumuzira. Yeah, Right. You know why? I think those guys, you know the guys I mean, they just got paid. Yeah. So they are trying to catch all the drug dealers right now. Oh, You know what's going to happen on Sunday? Mama. Everyone that has a drug to sell will be selling. Yeah, true. Naye ku Sunday, you have to come to the parade. It's massive. I tell you, Next left your and then workplace right turn. is gonna be empty. All the inmates are gonna be out.
Banange tuli Tolono abali ku live tuli Tolono. You're turning. Tuli Tolono. Tolono eh? Tolono. Taire motoka wagula ya amani. Motoka ya amani mkwano. Era nange ndi w'amaanyi. Olowooza nze yenze mwangu. Tuli mwangu. Ekyo kyo nkimanyi. Siri mwangu. Ensi tugiryako maki? Makoola. Avuga ku motoka ennungi, lya ku mmere ennungi, kolako holiday. Ebyo bye twasigaliza. Okitegeera. Tambula ensi eno. Ovuga ku motoka eyakabya atannagigula tofaayo. It's not a must no jigula sinti buli muntu. Atannagigula tafaayo. Atannagigula tagyesibaako nnyo. Kimu stressing nnyo. Because it's not nti buli muntu ayina okuvuga emmotoka. Nkitegeera mukwano. Kubeera n'engalo tezenkana. Nkitegeera mukwano. So tugenderaawo mpolampola ebintu by'ensi bwe bityo. I know. Rugako ku mmotoka. Genda ku holiday, funayo omukazi omulungi oba omusajja omulungi. Yes. Genda ko mu 5-star hotel bookingeko eyo suleko eyo nga olaba mu mangi. Ebyo kubeera. Ne otambula n'ova eno n'odda eri babuza Taira okola ki? Kyenkola tebakiyingiriza nnyo kubanga omuzungu agamba the means justify the what? The end. In 400 meters. Kyekitegeeza embu n'enkoko gy'onoolya togiringiza kyekoze eki? Kiridde. Mwabambuuza kyenkola muli bambega. Mwagala nkibagambe mugende sente muzimalireyo. Era tebalina. Sikola ndi kamwanji ka gavumenti era kwengula Lexus kwengendera ku holiday sikola ndi kamwanji nsula mu nyumba ya gavumenti sirina sente wadde 10. Togamba nawe olingazi. Ndi kamwanji. Ayoza ebintu. Ne Richie ayoza ebintu ndi kamwanji. Ate ndi kamwanji k'abaana. Batuwa buli mwezi kekagule eno emmotoka. Webale kunyirira naye leero tongulira mwenge mpaka nca. Taira. Ate nga mbadde nkyamye. Tukiveeko Taira. Tujja kubikola ebyo byonna olubudde tukyalina. Ebyo. Tetukola nze sikola. Mbeera waka. Nga ndi kinkireeresi ne tukola live. Gavumenti omwezi olugwako ng'entuwa akamwanyi. Kakati n'akamwanyira still n'osigala nga gwe abagala okuvuga emmotoka bagende kamwanyi bagule ku era n'osigala ng'ovuga emmotoka ennungi. Weebale kunyirira mu kaduresi bulijjo nalemaddi oyina okuweesa bagamba endabikayo. Yes, ekyo kimanyi. Nange tubona nange neekolako. Ate bino byonna nze nabiyigira kugwe. Taira waliwo bimanyi. Taira nze nawe okukwatagana era bino ebintu byebimu. Eneefaako era engeri gy'oŋŋambye kati nkoze kati kandye. Wanoddayo olina okunywa supu olina okwerabirira okoze. Abantu bansange nga kwegamba ddala nzye. Onyirira manyi abantu basala ekigambo bayinza gambako nakalyawo kakoze tekakyalina wadde biki kakoze oba tekalina mmere obeerabidde. Sibeerabidde. Ate munnange nange ndi muntu era mba nyina okulya. Kalosiiru ali atya bannange yeebase? Kalosiiru sinnamulabako wano kandabe wano mu comments. Bannange commenting nga gwali kuno. Commenting yadala ku MC Richie tujja kuba tulaba comment yo. Ndaba kuwana abantu bangi omakulu nkutumiddeko ogamba otya omakulu oyo mukwano gwange. Kulu yajja Dubai. Teyajja abeera ye naye Japan. Naye agambye the only boss lady akwagala nnyo.
Oyina abantu abakwagala ennyo bangi. Bannanga abakomentinga ku Real Life tetubalaba naye okujjako abakomentinga ku MC Richie. Video neddako ejja kuba ya ku Real Life naye kati eneesoose ya ku MC Richie. So boyagala comment yo tugirabe then jangu ku MC Richie then tujja kuba tulaba comment yo. Nate tebera biro tusendingira stars. Mususu sendinga stars wano nosobola okusendinga stars neri ku Real Life oba no sendinga stars wonna nawo kiba kikola. Sekimpi kwali maze sekimpya ali atya sekimpi buno kwali nenga ajja kugundi anajja ku festival Fred Zink buno ampereza request Fred Zink mugambe simulabe Toronto kali kankwate Fred Zink tetulagenda kwedi page yaffe ya kapi tukyali kwenu gye tupromote oli kukigula luji kigula luji mbwe tunagenda kweri yaffe ekyo kibiya kakola naye sister namugambye anjiremu koji anjiremu ko ka vodka sobolo okuba kasi. Are you okay? Yeah. Are you okay? 9 minutes ndaza kuse 30 minutes. Sister ati namugambye ye asoke yebereremu abere nga atuleka fitsoke tukole ebyaffe. Nokulumya ba haters tebabaita ba haters. Sister baheta babaita bate haters. How do you call the haters? I don't know. Gotobalina. I just don't care about them. Okay. Manyimbo ka sister liko kana kakuwa nyo respect. Nkagala nyo ka sister kangako. Twawuno okufanga tulinako. Nakatwa Keo mbeka nga kali nawe bannange. Kazi nikatushima nikatugira mu kamotoka nikatuvuga. Ambi kakuchimye ku macha nnyo bambi. Weba semuko. Nalabye status yako bannange nga ku macha nnyo. Kagambi. You know that I'm right here. Ate ulika. Ate uluzuliki. Ngamba kanyabo. Kasista kagala nnyo bambi. Change. Segirinya naye kwali. Mr. Update. Yavayo mukomero. Mukomere yavayo. Jarabira bannange Richie nga kitale kya Christmas. Kulanga okuba Christmas yappa. Tugenda okwogera kakyuse video kati nteke ku Real Life. Bana katude ku Real Life. Kakyuse video nteke ku Real Life.